Officially Bwana Mpuuga agenze ewa mukama we officially nga teyekwekeredde muntu yenna era ng'agamba ebya National Platform abizizza ku bbali ssaawa yonna akomyawo kaada ya National Platform bw'ati agenze sisinkana mukama we eyabadde yamutuma okumukolera omulimu mu National Platform naye munange mission neeyiika tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo baganda baffe mikwano gyaffe abakoze omulimu gw'okulabisa omukulu ono kubanga abadde agenda fuuka ekizibu naye kaakati amaze okweraga kikyali era ffe tuli basiimu nnyo tulaba nga bye tubadde tusabira ne bye tubadde tuwogerangako bitanze okweraga byokka na byokka tabagamba bonna abeekwekereza mu nkyukakyuka naye nga balina boosi waabwe tujja baanika mpola mpola era bajja kutuuka we balina okutuuka baganda bange mikwano gyange ensonga zeezo mwami Tebuhabulwa Yoseri Lutabayisirwa amaze okubanga ate atwala omukozi we era ssaawa yonna aweebwa ogufo ogunene oba bwa minisita oba bwaki kyonna kye banaawulira baagala kye bajja okumuwa naye nga ffe tumuwonye kubanga ono lubadde lugenda fuuka lumbe lugenda okutawaanya n'okumalako bannayuganda emirembe tukuwonye Mpuuga tukwagaliza naye olugendo olulungi omusimbi gwonna eyagutaddemu Nandala Mafaabi mu Buganda agutaddemu Mpuuga ne Mayiga buli kitundu agenza akikutulamu okukiwa bamulwanireko olutalo mu linnya lya opposition njagala bategeeza nti ebiri e Kenya bisobolera ddala kubeera byasooka Uganda era biri Uganda ekirala abavubuka b'e Uganda temukkiriza obbanya bagamba mbu musobolera ddala naye ebbanga ddene tubaddemu empewo y'abajjajjaffe ne bakitaffe gye baatuteekamu kapasite gye tuzimbye tutuusizza wano mmwe temumanyi damage ze tukoze Museveni guno omulembe agwekokkola okusinga gundi oyo ani Ruto tebageza ne babanyooma n'ekyo ekirala era tugenda kukikola tusobola okukikola era tugenda kukikola kati mmwe mukole bwe muti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno kubanga luli tubadde tugamba omwezi ogujja 23 omwezi guno tugenda ku state house tugenda ku parliament 1 million march 1 million march okufighting ye Museveni nga yatambula mu kibuga nga fighting corruption yamulema kati ffe katugobe enguzi kati naffe katutambuleko ye yatambula enguzi neremerawo kati naffe katutambuleko kubanga ffe tumanyi wali enguzi 1 million march tusobola okubikola tebabalimba batambala emirundi bye balimu bye boogera tebasobola abavubuka bawano tebasobola babalimba tusobola era ebyafaayo by'abavubuka b'e Uganda tewaliiwo mulembe gubeera gwebase e Uganda bakulimba nga ne ba Museveni bwe batufuga nga waliwo bye bajja e Kenya naffe tusobola okubaako bye tujja e Kenya bye babagamba mbuno mweyongera okubeera mu bbeeti osobolera ddala okubeera mu bbeeti naye ng'otegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo osobolera ddala okubeera mu birala byonna nga eggwanga lyo abo abaana nkugambye teri asinga bavubuka b'e Kenya butamiivu wano tulina abannakenya buli munnakenya kizibu okusanga munnakenya atanywa sigala kizibu okusanga munnakenya atalya kuba balina obuntu butaaba bwe bajja obwo bateekamu obugundi bamala okukunya bulungi bwe bati ne bateekamu obuntu bulinga obuwunga bulinga busukaali bugundi ne bagatta wano kizibu okusanga omunnayuganda anywa sigala kizibu wano ku bannayuganda
abanywa sigala ku 10 kuliko nga 3 Bannayuganda 10 osangako nga 3 bokka abanywa sigala. Bannakenya 10 osangako 2 abatanywa sigala oba batakozesa kuba oba abatanywa mwenge. Bonga basobola obikola naffe tusobola obikola kuba ate ffe tuli soba bulungi. Tutegeera bulungi era ne byetukola tubikola tubitegeera. Era okusalawo okusituka okulwana mu nwana gye tulwana tubikola tubitegeera. Naye wano we mututwala mmwe mututwala mu kakunizo kali. Wulira tubadde tukola bye tukola nga bagamba ffe tulina empisa embi. Iffe babi ffe ba anirule ffe tukola biki ffe tuvuma. Kate bwe balabye abekenya bagamba bana bawano tebasobola empisa z'abasukka. Bana bawano tebasobola. Kati ekituufu kyeki. Ekituufu kyeki ku byonna. Temukkiriza okubasiimuulizaako ettoomi n'okubateekamu ebigambo. Bayibuli egamba omusizi bwe yafuluma n'asiga ensigo ennamu, naye bwe yaddayo ne yeebaka omubi najja n'asiga ensigo enfu, eŋŋano embi mu ŋŋano ennungi. Bali mu kusiga ensigo embi mu bwongo bwaffe. Temuwuliriza kasasiro w'abasajja abo, tusobola obikola. Nalabyeko waliwo abantu abansindikidde gundi nakola vidiyo nga njogera ku byokulonda ne ngamba tetudda mu kalulu. Waliwo abantu abali ku TikTok abandiko biki bataddeko vidiyo yange bajogereddemu banvumye bingi. Bwawulira twabeeranga mu kiraasi nga bamasita bateranga okusookawo, abasomesa batera okusookawo babeera ba mathematics ku makya oba ba science ezaabo, naye okusinga abamasi be bakeerangamu ku makya. Kati wamasi bwagenda ow'Oluganda najja, ow'Oluganda bwagenda owa political najja, owa history be basembangayo awo akawungeeziwungeeza awo nga mukooyekooye kuba bibaamu bisitole era abaana aba history babayita abakozi b'olugambo. Okitegedde? Kati bwe mbanga nazze n'ensomesa biology, jangu osomesa Oluganda lwo ogende. Ng'oli wankyukakyuka bw'oba wulira nga gwe kyokkiririzaamu jangu akisomese mu kiraasi abaana bo babaamu. Kyova olaba nga bwe batuuka ku senior 3 basuula. Nze science zinazisuulira mu senior 1 sayagala bintu byakumbonyaabonya nnyo. Kati jangu osomese, leka kuyingira mu kiraasi ng'oli wa science zinogamba ate mukkiriza osoma Oluganda. Ebyo by'Oluganda tebiina makulu. Bw'obadde oli wankyukakyuka jangu osomese biology wo oba chemistry wo, nange bwenzija nsomese olugambo lwange, nsomese gundi wange Luganda yange, ebisoko n'ennono ngende, gundi ebisoko n'enjogera nakasigirwa endazi ngende. Kati kiri eri bayizi okumanya era ojja kugenda okulaba bwe tunatuuka mu senior 3 wojja okutegeerera mwe bali abakola chemistry oba tebali mu chemistry. Kati ng'omanya ti mu senior 1 wasomesa bubi. Otegedde njogera ku mulembe guli ogwaffe ogwali gusuula science ezo zi chemistry zi physics. Bw'oba osomesa accounts jangu osomesa accounts wo. Kati bw'onootuuka mu senior 3 nga toyinaamu mwana akola accounts ng'omanya you was a problem. Ndowooza mbazzeemu. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Obeera otya ow'enkyukakyuka ng'ate content ng'ate omugyamu okuvuma bonna ow'enkyukakyuka. Nabuuzizza Ruto babadde tebakamala omulonda. Kati tebamugamba nti you must go. Eyo nayo nvuddeyo. Muwulire bino ebiri mu nguzi y'e Uganda. Tukyali ku nsonga eyo y'enguzi, bannakyewa abali mu gw'okulwanyisa obuli bw'enguzi basabye omukulembeze w'eggwanga obutawuliriza kusaba kw'abakulembeze n'abantu ba bulijjo mu disitulikiti ey'e Lwengo abaagala omubaka waabwe omukyala Cissy Namujju asonyiibwe. Bano balaze n'obwenyamivu olw'embeera eno gye bagamba nti etyobola enfuga ey'amateeka. Kati basaba Museveni aliko abakwate bakolweko ng'amateeka bwe galagira.
mugambe ng'abantu ba Buganda mwanyina ffenna mujjusise bw'abaawo nga waliwo ebitaatambula bulungi ayina ekigambo kyayogerako ekya Amnesty. Tusaba taata omutugambire nti akuba obuweereza omukazi omukulu atalina magezi atuyambe. Tusaba nti ku lw'obulungi bw'okwongera obuweereza tusaba nti akomewo akakalabye ekikye. Wiiki ewedde wawulika amaloboozi ag'enjawulo okuva mu bakulembeze mu bitundu by'e Masaka naddala disitulikiti y'e Lwengo abaali bawanjagira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuddiramu omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Lwengo Cissy Namujju eyakwatibwa ku misango egyekuusa ku buli bw'enguzi. Bano okusaba bakwisa mu Ssaabaminisita Robert Nabbanja eri abasisinkanye ku kitebe kya disitulikiti y'e Lwengo mu kuteekateeka omwoleso gw'ebyobulimi. Bino okubaawo nga ne sipiika wa Parliament Anita Among kyajja agobye bannalwengo ku nsonga za Namujju bwe yali atongoza ekitongole ki Sentai Development Foundation eky'omubaka wa Bukoto West Mohammed Sentai. And the president has had your cries where you said that when your child misbehaves, you beat and say go back and do something good. And you're better off having a child even if she goes and eats something so long as she brings back home. Ebigambo bya Mong n'abakulembeze mu disitulikiti y'e Lwengo buli omu abyogerako bubwe wabula bannakyewa mu bitongole ebirwanyisa enguzi bagamba nti bennyamiza. Tuli bennyamivu era tuli banyiivu era twaswadde olw'ekikolwa ebigambo sipiika wa Parliament bye yatudde ng'abyatulira mu buddu nkitumanyi nti wasibuka bannayuganda abaami n'abasajja ab'emmisi. Your statement etegeeza nti sipiika anyooma olutalo pulezidenti lwatandise ate talitako kulinyooma kwokka era aluvulunga alinga ategeeza abantu pulezidenti byayogera tabitegeeza ate tebirina kyebitegeeza. Tubivumirira ekiyito ekyo era ababaka aba Parliament balekere judiciary ne poliisi bakole omulimu gwabwe. Bannamateeka abamu balowooza nti sipiika Among yandyekubye mu mutima ne yeetonda olw'ebigambo bino era nabisazaamu olujjidde. Katuwulira bulijjo mbagamba nti e Uganda abasinga okusoma abasinga okuba nga baasoma be basinga obusiru. Newunyiza n'ono omukyala Saala agamba mbu sipiika anyooma pulezidenti. Kati Saala oyagala tugamba nti Museveni ali mu kulwanyisa nguzi okakasa. Sipiika bwe yali ayogera ku mukolo yabagamba Museveni yamutumye, yaleeta reported speech yali musindike ng'agamba Museveni yamutumye. Genda owulirize bulungi ebigambo sipiika bye yayogera. Ffe wano twayogera dde twabagamba Museveni tasobola kulwanyisa nguzi kuba Museveni bw'aba waakulwanyisa nguzi alina okusooka okugenda ye n'abeera eruzira ye ne basooka ne bamuteekayo n'atandika okwogera banne bwe babadde bali enguzi. Museveni okulwanyisa enguzi abeera yeekubye essasi mu kigere. Oyo yenna Katemba. Oyo yenna Katemba njagala mbuuze. Parliament erimu abantu nga ataasoma alina kuba wa senior 6 bukyanga bakuŋŋaanya mikono bali abantu kisaaganda bayagalako olusuluuju lw'obukono butono n'olwaliwo tebunnabawera. Lwaki olusuluuju lw'obukono bwe twetaaga busiginika bwe twetaaga apu nawo tebunnabawera? Museveni atuwaaka. Museveni akolera mu confusions. Nabagamba Museveni teyakwata Namujju olw'okuba alina omumukwata. Museveni teyakwata Namujju lwakuba yali alina omumukwata. Nakugamba Museveni yafuna intelligence y'okuteekako Amongi gundi sanctions a month before. Kati intelligence eba ina kyemuwadde yali yakimanya ebintu by'enguzi ebigenze wala bigenda kuleta problem ebyo ebye Kenya baba bamaze okufunako inti bagamba Museveni ne yeesookayo okulaga nti enguzi kati olwaleero alabikanga yagikutteko. Tayagala mumujekwatu bwoba yagala okakasa nti Museveni tayagala. Museveni bw'aba alwanyisa enguzi nga ddala ayagala enguzi eveewo
nga 23 tugenda kujja muyambako ku kulwanyisa enguzi ojja laba deployment eneebeerawo bonna abali mu kkomera bonna ddiiru Museveni yakwata Jim Muwezi ku ssente za Gavi eza Global Fund eza Sirimu nga bateesezza bulungi nnyo ne Jim Muwezi ng'era asasulwa omusimbi omuyitirivu ennyo okgenda okwebaka mu kkomera n'okumusasula damage y'erinnya era bwe yavaayo yamuwummuzaamu katono n'amukomyawo mu kabineeti. Nakugamba Namujumu ka Museveni byenjogera mbimanyi. Namujumu ka Museveni byenjogera mbimanyi amuyinamu n'omwana. Bakanya kumuyambako kubanga Museveni yali ku ddobo ku international arena ate n'ewaka mu Uganda ng'ekintu ky'enguzi kiyiseemu nnyo. N'agamba Ssekikubo gwe kakati kola ku kyemikono nze leka nkwate bano mbakube munda Museveni asigale nga hero. Kati bano ab'ebibiina by'obwannakyewa Supiika kitegeeza anyooma Museveni kwegamba nammwe mukakasa mbu Museveni ali mu kulwanyisa nguzi okakasa Museveni ali mu kulwanyisa nguzi enguzi n'emala evaawo Museveni tasula ne kuba kulwanyisa nguzi olwayo ne tuleeta ekitongole nga kunoonyereza ku nguzi suspect number 1 bakaliisoliiso babiri baakamalo byogera Mulyagonja yagamba bw'ogoberera ababbi bagwekera mu mugongo gwa Museveni. Beti Kamya najja nga yeeyogeza yena yeemasaga ng'eggongolo esiba akawero yamaliriza naye agambye owange ebintu bino bikisana bitwala mpola tebisaana kupapira nnyo kubanga waliwo ekintu wano. Museveni yenguzi eri mu ggwanga Uganda kati nno nowulira okimanyi nti Museveni alina akawunti ze yawa abapoliisi akawunti buli lwe bakukuba ekipapula akawunti ezigenda ebipapula bya traffic ne beyiro sente za beyiro ez'omu kooti okimanyi zigenda butereevu ku akawunti za Museveni personal accounts eziraningibwa Museveni ekyo badde okimanyi genda yo kinooni kyova olaba n'abo abasajja abasirikale bakolayo obutabo obwabwe bwakuwa ekipapula naye n'oteeka ku akawunti ye. DPC wa Odi Kampala alina akawunti kwe bateeka ssente ezo ezize era abasajja abo munegotiatinga gundi bw'owaganyala akuba ekipapula ekyakawunti ya Museveni ya mitwalo 2 naye bw'okkakkana nakkuba kya mitwalo 5 ekyokwa akawunti ye eya DPC. Kati owa traffic ebipapula by'abaagabye ku akawunti eyo bw'atwalira DPC wajjayo amuwa commission Uganda woweeri. Sente za beyiro zonna zigenda ku akawunti ya Museveni personal account. Bino byenjogera mujja lowooza nnimba. Buli ministry yonna bw'emala okufuna budget ne bagenda okugjayo sente ne bagira baziteeka ku akawunti Museveni ze yabawa. Buli minisita yenna akimanyi. Mbuuza baminisita abaali b'emasagga ennyo bali luddawa. Embwa y'omugagga yakumanga ku geeti eriwa. Ennaku ebayonka obutaba ennaku eri ku baminisita ba Museveni. Mbuuza embwa y'oku geeti yatugamba bwemba ndi wano ku geeti tosalawo era bwe nkukwatako n'enkuluma ekifugi tobako ovunaana na nnyini waka. Nabakoba aliwa. Mbuuza Nabakoba aliwa. Katumba Wamala aliwa. Enguudo ziwomogoka ziggwawo. Entindo zonna ziweddewo. Katonga tebamukolanga. Kaluma tebamukolanga. Naye ziizaawo. Naye Katumba Wamala ye minisita wa Wakisi.
eggwanga lyonna Museveni yalikwata tewaliyo akawunti eyitako sente akawunti zonna ziri za Museveni bajeti yonna nga bwolaba bwe tugibala yensonga lwaki Uganda terina gavana ate muwulire kino mark my words waliwo banka ezigenda okugwa kumu zigenda kugwa emu ng'etomera ginnayo ng'emu ng'etomera ginnayo zigwe tewali wakubuuza kuba Uganda terina gavana kivudde kubiri e Kenya Museveni okweteekerateekera okubba Uganda Museveni agenda kubba Uganda ngadduko genda Museveni yasinga okumanya bwe muli Museveni yasinga okumanya obusungu bwe mulina nabagamba Museveni bamuwa lipooti bbiri bamuwa lipooti entuufu ne batuula ne babicyanga ne bajjayo kino ne bateeka kino ku mmeeza kye banaawa abantu naye ng'amanye ekituufu ekiba kiri mu bantu ensonga zezo mwami Mpuuga bagenda mu obufugo bwa minisita neffe tumutadde ku maaso abiri era ne tumwagaliza obuwanguzi obwereere mu dipaatimenti eno empya gyagenzeemu twebaza Katonda asobozezza otulaga ekitangaala n'atukwatirako okutuunya abantu nga bano tuli basiimu nnyo Mukama.